Zaddala teriyo musumba mu basumba b'abalokole alumba abasiraamu nga bino ebintu bina tabikola. Ekisookera ddala teriyo musumba ajja mu nkuŋŋaana z'abasiraamu nga tagenda na mazzi manju, taliyo. Kuba mu Bayibuli tekiriimu. Wanika omukono nti ssebo nze sitawaaza, wanika enseekulabe, wanika ku mukono enseekulabe nti nze gwe mulaba wano ngenda nakapapula olumala nensiiga ku kisenge 10, 10, 11. Sebo ekyokubiri teriyo musumba ajja mu busiraamu mu basiraamu wano ku nkuŋŋaana z'abasiraamu nga si mutayirire. Wanika omukono ng'olina firimbi enseekwetegereze nga saawa eno bafaaza ne bapasita be bali mu kutegeeza bachalisi ba Peter nti mugende mutereze housing. Banenge mbebaza ba Margaret, mbebaza ba Angela, ba Fiona, ba Vicky tebakyayagala kalamu zitali nsongole, tebakyazeetaaga niko okulukunya somesa pakati. Mukama waffe yeebazibwe nnyo bassebo ne bannyabo abaana ba Katonda. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero, ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa 12. Leero nange nzijukira amazaalibwa gange. Neebaza nnyo Katonda okumpa omukisa okuba omulamu, ate era njagala kwebaza Katonda okumpa omukisa n'anjigiriza ebyama by'obusiraamu nsobole okubeera omu ku abo abamalawo ejjoogo ly'Abaganda baffe abo lye baateeka ku Bukristaayo. Ntuula wansi ne neebuuza bassebo ne bannyabo, singa Yesu Kristo teyaleeta Bukristaayo mu nsi, abasiraamu bandisomesezza ki? Ndowooza olaba buli we babeera n'enkuŋŋaana zaabwe tewali topiki ndala, babeera ku Bukristaayo, babeera ku Bayibuli, babeera ku basumba. Leero njagala tukwateko tuyingire mu byama, tugenda kuva mu ddiiro tugendeko mu kisenge. Leero njagala okwata ekitabo ky'owandiika bassebo ne bannyabo, kwata ekitabo kyo ne peeni, tugenda kubaako bye tuyiga. Omukulu ayogedde ebintu bya mirundi 2. Ayogedde okunaaba ng'ogenze manju, n'ayogera ekyokubiri okukomola bye tugenda okukwatako. Bassebo ne bannyabo abampuliriza, okunaaba si kubi kasita okukola mu ngeri entuufu n'ekigendererwa ekituufu. Baganda baffe okunaaba kwe banaaba si kutuufu. Ekisooka si kwa buyonjo, si buyonjo. Ekyokubiri Nabbi Muhammad takulagirangako. Bo bwe baba banaaba mbu batukule babeere batuukirivu. Yensonga lwaki n'omuntu bw'afa bamukunya ne bamukamula mwaveemu obukyafu ate nasinkane Katonda nga muyonjo. Naye Yeremiya essuula ey'okubiri olunya olwa 22 yasomesa nti newankubadde ng'onaabye ne sabbuuni ow'aboozi ne weekuta n'oluvu, obutali butuukirivu bwo busigala bulambiddwa mu maaso ga Katonda, bw'ayogera Mukama Katonda. Yeremiya essuula ya 2 olunya olwa 22. Yesu n'asomesa mu kitabo kya Matayo essuula eya 23 n'aga nti gwe munnanfuusi sooka onaaze munda mu kikompe ne kungulu kulyoke kubeere kulungi. N'aga nti mulabika mu bantu nga muwoomye kungulu naye mufaanana amalaalo agasiigiddwa okutukula, munda nga galimu amagumba g'abafu. Bassebo ne bannyabo, si kibi kunaaba, naye ng'onaaba kutukula butawunya so si kubeera mutuukirivu. Obutuukirivu Katonda bw'ayagala si bwa kungulu. Katonda ayagala obutuukirivu obw'omunda mu mitima gy'abantu. Kati njagala bassebo ne bannyabo nkwate ku kunaaba kuno. Baganda baffe bano bazze ebbanga ddene nga bajerega Abakristaayo, temugenda na kadomola manju, temugenda na kadomola manju. Leero njagala kulaga Nabbi Muhammad yasomesa atya ku nsonga eyo. Ekyokubiri njagala kulaga bassebo ne bannyabo okunaaba kw'abasajja bano si kwa buyonjo. Lwaki njogera bwentyo? Omusajja akwata akadomola n'agenda emanju nga tayina tipi, gamba nti nga tayina tipi,
n'atuuka emanju n'akwata mu bubi n'amala n'anaaba mu ngalo emirundi 3 nga takozeseza sabbuuni n'alyoka akwata mu byokulya by'abantu. Lowooza ekyo kirowoozeeko. Obwo si buyonjo bassebo ne bannyabo, obwo tebubeera buyonjo. Ekyo nga nkimaze njagala kulaga Muhammadi bwe yali asomesa yasomesa atya ku muntu agenda mu toyireeti. Bano abasajja batandikawo obusiraamu obwabwe. Nabbi bw'atasomesangako. Bano bali ku kintu kirala nnyo Muhammadi kyatasomesangako. Ekyokulabirako Muhammadi asomesa mu kitabo kye bayita Abu Dawuda. Bakita Sunani Abu Dawuda. Ekitabo ekisooka book 1 hadisi namba ya 40 naga nti omuntu yenna bw'abanga agenda emanju ng'agenda emanju atwalenga amayinja 3 n'atuuka nti ekyo kimala. Bw'amala okukola emikolo yeesiimuuza amayinja 3 ekyo kimala. Nga bwe weesiimuuza erisooka n'osuulayo n'olaamiriza, ne weesiimuuza eryokubiri n'osuulayo n'olaamiriza. Bwe gamala okuwera amayinja 3 yagamba ekyo kimala, n'olyoka ofuluma n'oteeka okugulu kwa ddyo, kubanga bw'oba oyingira toyireti mu busiraamu osoosayo kono. Bw'oba ofuluma ofulumya ddyo yasooka ebweru, n'olyoka ogamba nti ayi Allah nsonyiwa okupama. Kati bassebo ne bannyabo, Nabbi Muhammad talagirangako kadomola. Ayina hadisi yonna oba aya mu Qur'ani nga babaga nti bw'obanga ogende manju ogende n'akadomola gireete leero nsiramuke. Kubanga mu Buhari ekitabo ekya hadisi ya Buhari ey'ekikumi book 4 ekitabo ekyokuna hadisi namba ya 27 Nabbi Muhammad yagamba nti bw'obanga ogenda kufuna wuzu naaba mu nnyindo. Lwaki onaaba mu nnyindo nga bw'ofeesa emirundi 3? Lwaki? Nga bw'oyiwayo amazzi bw'ofeesa, kubanga setaani aba yasuze mu nnyindo zo. Baabalagira kunaaba mu nnyindo. Naaga nti naye bw'oba ogenze emanju, ono Buhari naye yeegatta ku aya kumanya ku hadisi eyasoose, naaga nti genda n'amayinja. Ogenda n'amayinja so si mazzi. Bassebo ne bannyabo tuba tuli awo Qur'ani nayo neetatuleka mu bbanga. Mu ssuula ey'okutaano surati Maida essula y'ekijjulo ky'emmere, essula ya kijjulo kya mmere, essula ya kutaano gwandaba naawe ampuliriza ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Bikkula essula ya kutaano bagiwandiike. Osanga oli anaaba mu nnyindo tamanyi lwaki anaaba mu nnyindo. Ekikunaabya mu nnyindo emirundi 3 kubanga setaani aba yasuze mu nnyindo zo n'afukamu. Olina okunaaba ogyemu obukyafu bwa setaani. Yeebazibwe Yesu Omunnazaaleesi nti ffe Katonda yatununula mu mikono gya setaani. Emibiri gyaffe tekyali yeekaalu ya mizimu, emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda, Omwoyo Omutukuvu mwatuula. Bayibuli bwetyo bweyogera. Kati buliriza essula y'okutaano aya ey'omukaaga. Ngenda kugisoma, sigenda kwogera njogere kangisome owulire. Agamba bw'ati: abange mu abakkiriza abasiraamu bwe mubanga muyimiridde okugenda okusaala, munaaze mu maaso gammwe n'emikono gyammwe okutuusa ku nkokola, era musiige ku mitwe gyammwe amazzi, nga emitwe musiigako busiizi, oba ova kuba bulooka siigako busiizi. Okwo kunaaba si kwa buyonjo, ate era okunaaba okwo tekulina kye kukyusa, kunaaba kwa bukolomooni. Buliriza nno, nga bwe musiiga ku mitwe gyammwe amazzi n'ebigere byammwe okutuusa ku bukongovule. Bwe mubanga mulabaganye ne bakyala bammwe nga mulina janaba, mwetukuzenga nga munaaba. Bwe mubanga nga muli balwadde oba nga muli mu lugendo, oba azze omu mu mmwe ng'ava okukyama, ng'ava mu toyireeti, kye bayita okukyama, ng'ava okukyama, oba nga musisinkanye omubiri gwammwe n'ogw'abakyala ne mutafuna mazzi, olwo mugenderere okukozesa ettaka eddungi, musiige mu maaso gammwe ne ku mikono gyammwe nalyo. Okiraba nga banaaba ki? Ettaka. Njagala aya bassebo ne bannyabo mu Qur'ani gegamba abasiraamu nti bw'obanga ogenda emanju genda n'akadomola oba genda n'akabinika. Mutuwe aya nga temunagirega Abakristaayo. Muleete aya mugirega Abakristaayo banaaba omubiri gwonna ne batukula ne sabbuuni. Muleete aya. Ekyo bassebo ne bannyabo nga kiwedde. Temuliimu aya bassebo ne bannyabo nkiddamu.
temuliimu aya eragira basiraamu kugenda n'amazzi manju, babalagira kugenda n'amayinja. Eno yine bagambye bakozese ettaka. Mulina kwekulukunya wansi nga baana bato, mulina kuvuga gaali. Kyebabalagira nabbi kyebalagira ne Allah kyebalagira mukozesa mayinja. Mulina kukozesa mayinja. Kati mpulira oli agamba bagenda ne tipi mwe mugenda n'amayinja. Aga tegasuka wa tegayina kubaasa tulowooza. Gwe buuza abaana bali mu Bawarabu bakubuulire bye bayitamu nga booza engoye. Babuuze. Kakati ekyo nga kiwedde, ekyo kimu gwole enywedde mukozesa mayinja. Adduse emisinde n'agamba nti omuntu bw'aba mukomole abeera na kafirimbi era abakazi balina kumugaana kubanga alina akafirimbi. Kakati nno njagala kutegeeza nnyini kafirimbi yali Muhammad kubanga teyakomola ate yalina abakazi 9. Yalina 9 naye nga si mukomole. Era kankubuulire gwe omusiraamu yakomolebwa, njagala kubikira olwaleero. Obusiraamu obw'okukomola obwo si bwa Allah. Obwo bwatandikewo bamasheeka abatunda obukuta bwammwe. Obwo si bwa Allah bajjamaa. Allah talagirangako kukomola mu Qur'ani yonna okuva ku ssuula esooka mpaka kwesembayo. Temuliimu aya eragira kukomola. Ekyo nze nkyogedde, bampita John the Preacher. Teriimu, bweba mweri mugireete ensiramuke leero. Nina abaana mbabawe, nina omukyala munja kwogera naye mubawe. Mugenda kuba mukyusiza abantu bangi n'abalala banzikiririzaamu abamu tujja kusiramuka. Muleete aya mu Qur'ani eragira okukomola. Muleete aya mu Qur'ani nga Muhammad bamukomola. Mumpeyo aya emu mu Qur'ani nga waliwo sahaba wadde omu eyakomola. Muleete Umaru nga bamukomola. Mubaleete muleete aya. Kakati nowuliriza mu ssuula bassebo ne banyabe ya 33 Rumi, essula ya 30 gwe sheeka era mwenze neewuunya mufuti akwata sente z'abasiraamu n'atunda amataka g'abasiraamu n'awa bano abasajja mu bagenze kukyusa bakristaayo. Eri omukristaayo goyinza okukyusa ng'oyogera ebyo? Taliiyo. Kakati wuliriza essula ya 30 aya 3 egamba bweti. N'olwekyo gwe omuntu yolekeza amaaso go nga onywerera ku ddiini entukuvu, nga okwo kwe kutonda kwa Katonda kwe yatonderako abantu. Tewali kukyusa ntonda ya Katonda. Eyo y'eddiini ey'Obusiraamu engolokofu. Kyokka abantu abasinga obungi tebamanyi. Owulidde nti eddiini engolokofu yeekuuma obutonde nga tebukyuse. Bwe bakukomola bassebo ne bannyabo oba omaze okukyusa obutonde oba ofulumya eddiini engolokofu. Kati buli gwe baakomola yenna wava mu Busiraamu obutuufu obwa Allah n'oyingira mu Busiraamu buno obw'abana batunda amataka. Wayingira mu Busiraamu bw'ababulooka b'amataka. Wayingira mu Busiraamu buno bw'abatunda ebintu by'Obusiraamu. Wava mu Busiraamu bwa Allah. Obusiraamu bwa Allah tebukyusa ntonda nga bwe wazaalibwa bw'obeera. Y'ensonga lwaki Muhammad bwe yategeera Obusiraamu obwo teyakyusa ntonda, teyakomola. Kati gwe baakomola oli ku byappa. Ne mu jjana ya Allah nkulayirira toyinza kuyingirayo bwe bajja eri. Kankuwe hadisi. Nkulayiridde tosobola kuyingira jjana ya Allah ng'oli mukomole. Bw'ebanga ejjana gy'eri tosobola kugiyingira. Nsoma hadisi Riyaz Swalihina, ennimiro z'abalongoofu yiino Riyaz gye nsoma ku hadisi namba ya 165 gye ngenda okusomera owulire. Gwe bwe baakomola baakusala mbalu lwakuba tebaakuba kadodi, tebaakuwa mukisa kusonda ssente, baakusala embalu jamaa. Toyina kiwandiiko, tokirina kiwandiiko, toyina kiwandiiko. Nziramu oba onyiiga toyina kiwandiiko, tokirina. Baakusala mbalu. Kati wuliriza ekiwandiiko bwe kigamba wano, nziramu okulayira tosobola kuyingira mu jjana ya Allah bwe bajja eri ng'oli mukomole. Wuliriza hadisi Riyaz Swalihina, hadisi namba 165 egamba bweti. Ibn Abbas radhiyallahu anhu yagamba nti mutume wa Allah SAW sallallahu alaihi wasallam yayimirira muffe n'atubuulira ng'agamba nti
abange mu abantu ddala muli kuŋŋaanyizibwa eri Allah omugulumivu nga muli mu bigere byereere era nga muli bukunya nga temuli batayirire. Abatali batayirire bokka be bagenda okuŋŋaana maaso ga Allah. Gwe baatayirira genda obanje akakuto oba okasibako ne supagulu okasibeko. Toyina gy'ogenda mu maaso ga Allah. Kola byonna, kola effujjo, naye ewa Allah toyinza kugendayo nga toli mutayirire kubanga takikulagirangako. Hadiisi yino nkugambye Riyaz Swalihina 165 muli kuŋŋaanyizibwa nga muli bwereere nga temuli batayirire. Kati gwe baatayirira jama genda obanje akakuto onoonye supagulu okasibeko. Ate nabo tebajja kakuwa kubanga baakatunda dda. Tebayinza kakuwa, tebasobola kakuwa baakatunda. N'olwekyo nga temunaba kulumba bukristaayo musooke mwetegereze ebitabo byammwe bino. Mwetegereze bino ebitabo. Mbyetegereze jama oli kuki? Wetegereze ebitabo byammwe.